po jako akawuwo. Mu biragiro by'omukulembeze w'eggwanga bye yakola ebikyasembyeyo mwe mwali okugoba abatunda ebyamaguzi ebirala bonna mu butale musigalemu abatunda emmere ng'omukaweefube w'okkendeeza ku nsansanya y'akawuka ka coronavirus. Abantu bagula naye mpola n'obeera wano niwalenga enkota zagenda kumeneka kati nebuzikyawera. Olunaku olwaleero omusasi waffe ayiseeko mu butale obw'enjawulo wabula ng'eno abasuubuzi ge bakaaba ge bakomba. Abagula naye nga womanyi sente kati nga wano okubadde wano wamu okuguza emitwalo ebiri naye kati nganza okubalamu nga ntema emitwalo n'esatu jasi kutundako okufunako kakaaga. Mu katale k'e Kasubi abasuubuzi bagamba nti wadde nga bbeeyi y'ebintu ebimu tennalinnya wabula byo ebisinga era tebitambula bulungi. Nze yalagidde ekiragiro eky'okuyimiriza entambula ogenda okwesanga tebitambula bulungi. Bakasitoma abalikuzeeko tebalina ntambula ebaleeta basigala kati okutwalizamu ebintu bitambula mpolampola ate n'ekirala tebitambudde bulungi mu nnaku zino olw'ensonga nti entambula etulemesezza okukola. Osobola okuba ng'osobola okubifuna okubireeta naye nga tolina bw'obireeta ate naawe kennyini ogenda obbinona tolina bw'otambula kugenda bbinona. Kitegeeza tulinga be baasibidde wano obutavaawo. Bano era beemulugunyiza ne ku bakuumaddembe abadde balemesa abatunda ebyokulya kyokka nga pulezidenti bo yabakkiriza. Nze nkolera mu tawuni naye ekyandeese wano lwambeera. Twagenze mu tawuni ne batukuba emigo olwesitibwa kutunda byakulya. Abantu bakaaba enjala, abantu batono betulina okuguza ebyokulya nga nawe oba otambuzizza ebyokulya bakukuba emigo. Kati pulezidenti Museveni agatule waka alina kyatuwadde tatwaddeyo kiro y'akawunga. Abalala bagamba nti okuva embeera y'entambula bwe yakaluba ebyamaguzi byabwe bingi kati bibavundako ne basigala nga bafiiriddwa. Ebintu bitambula bubi. Abantu tebakyava waka tetukyalina bakasitoma baali bakola mahoteri tebakyatugulako embeera mbi. Museveni yandituwadde kasente n'atuleetera ewaka ewaffe buli omu wakiina mwoyo zamuwadde nezitutambuza mu nnaku ezo zasibye n'amabaasi. N'abasuubuzi b'ebyennyanja bagamba nti kati gye babijja bya buseere nnyo wabula nga bo be baguza tebasukka ku bbeeyi ya bulijjo. Embeera ya coronavirus eno era etunyigirizaamu nnyo kuba abantu baali bakasitoma bava Nansana waliwo abagenda nabweru ab'amamotoka kati era tebakyalabika. Ssentebe w'akatale kano Zibulo Nadi agamba nti okusobola okwewala ku nsansanya y'ekirwadde kya COVID-19 abasuubuzi bakutandika kukolera mu mpalo nga n'abalina abakozi bakusooka babayimirize ekikendeeze ku mujjuzo mu katale. Si bwe twali twagala wabula etteeka ligamba nti buli muntu alina okuba mu neki mita 4 okuva wakola ki wakolera mukyo abantu abasinga badde n'abakozi naye nga ebifo ebyo byaffe bye tulina bisobola okweza mita wakati w'emu n'ebbiri bizirina naye nga ekibadde ekikulu nti babadde na buli mudaala gulabawo bulina omukozi. Ono era akubirizza buli musuubuzi wamu n'abantu bonna abayingira akatale kano okwettanira okusooka okunaaba mu ngalo. Yenna ali mu katale we twatadde ttanka abeere nga akola obuvunaanyizibwa okugamba omuntu ayingira mu katale nti naabe engalo azinaabise kifuba kubanga ne mu kibuga gye tulaga amaduuka alabye bataddeko ne bakanyama naffe wano era tugezezza kuteekako abantu ababakaka okunaaba mu ngalo. Bwe batyo basabye pulezidenti Museveni bwe kiba kisoboka akkiriza emmotoka ziddemu zitambule waakiri akendeeze ku muwendo gw'abantu. Pulezidenti atuyambe bodaboda ne takisi azzeewo ekimu akendeeze ku bulungi bw'abantu bwe batikka oba bodaboda giwa omuntu omu n'avuga n'emmotoka agiteekemu oba abantu 5 naye ng'esobola okutambuza ebyamaguzi. Matias Sekanjoko yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Byongeza bbeeyi ebintu byakudde lugwa abantu tebagula gaaga amatooke gengera bwengezi kitegere abantu tebagula teri bakasitoma.